Essula 18. Awo Dawudi n'abala abantu abaali naye n'abateekako abaami b'1,000 n'abaami b'1,000. Dawudi n'agaba eggye, ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Yowaabu, n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Abisaayi mutabani wa Zeruyiya muganda wa Yowaabu, n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Ittayi Omugitti. Kabaka n'agamba abantu nti, nange mwene siireme kutabaala nammwe. Naye abantu ne boogera nti, tootabaale ggwe, kubanga ffe bwe tunadduka tebasseeyo mwoyo eri ffe, so ffe bwe tunaafaako ekitundu kyaffe tebasseeyo mwoyo eri ffe. Naye ggwe ku ffe wenkana 10,000, kale n'ekisinga obulungi weeteeketeeke okutudduukirira ng'oyima mu kibuga. Kabaka n'abagamba nti, kye musiima kye nnaakola. Kabaka n'ayimirira ku mabbali g'omulyango, abantu bonna ne bafuluma 10,000. Awo kabaka n'alagira Yowaabu ne Abisaayi ne Ittayi ng'ayogera nti, mumukwata mpola ku lwange omulenzi Abusaalomu. Abantu bonna ne bawulira kabaka bwe yalagira abaami bonna ebigambo bya Abusaalomu. Awo abantu ne batabaala okulwana ne Isirayiri, olutalo ne luba mu kibira kya Efulayimu. Awo abantu ba Isirayiri ne bagobebwa eyo mu maaso g'abaddu ba Dawudi. Ne waba eyo ku lunaku olwo okuttibwa kungi okw'abasajja 200,000, kubanga olutalo lwabuna eyo ensi yonna. Ekibira ne kitta abantu bangi ku lunaku olwo okusinga ekitala be kyatta. Awo Abusaalomu yali ali awo n'asisinkana n'abaddu ba Dawudi. Abusaalomu ne yeebagala ennyumbu ye. Ennyumbu n'eyita wansi w'amatabi amaziyivu ag'omwera omunene, omutwe gwe ne gukwata ku mwera, n'asitulibwa wakati w'eggulu n'ensi. Ennyumbu gye yali yeebagadde n'etambula mu maaso. Ne waba omusajja eyakiraba n'abuulira Yowaabu n'ayogera nti, laba, ndabye Abusaalomu ng'awanikiddwa ku mwera. Yowaabu n'agamba omusajja eyamubuulira nti, okulaba nno okirabye, kale ki ekikulobedde okumukubira eyo wansi? Nange nandikuwadde ebitundu ebya ffeeza 10 n'olukoba. Omusajja n'agamba Yowaabu nti, newaakubadde nga ŋŋenda okuweebwa mu ngalo zange ebitundu ebya ffeeza 10,000, naye sandigololedde mukono gwange ku mwana wa kabaka, kubanga twali tuwulira kabaka n'alagira ggwe ne Abisaayi ne Ittayi ng'ayogera nti, mwekuume waleme okubaawo anaakoma ku mulenzi Abusaalomu. Naye singa nkoze eby'obulimba okutta obulamu bwe, so tewali kigambo ekikwekebwa kabaka, kale ggwe kennyini wandyeggyeeyo. Awo Yowaabu n'ayogera nti, siyinza kutoota naawe bwe ntyo. N'addira obusaale 3 mu ngalo ze n'abumufumita Abusaalomu mu mutima, bwe yali ng'akyali mulamu wakati mu mwera. N'abalenzi 10 abaatwalanga ebyokulwanyisa ebya Yowaabu ne bazingiza Abusaalomu ne bamufumita ne bamutta. Awo Yowaabu n'afuuwa ekkondeere, abantu ne bakomawo okugoberera Isirayiri, kubanga Yowaabu yabaziyiza. Ne batwala Abusaalomu ne bamusuula mu bunnya buli obunene mu kibira, ne bamutuumako entuumo y'amayinja nnene nnyo. Awo Isirayiri yenna ne baddukira buli muntu mu weema ye. Era Abusaalomu bwe yali ng'akyali mulamu, yaddira empagi eri mu kiwonvu kya kabaka n'agyesimbira, kubanga yayogera nti, sirina mwana kubalijjukirira erinnya lyange. N'ayita empagi erinnya lye ye bwe lyali, era eyitibwa kijjukizo kya Abusaalomu ne leero. Awo Akimaazi mutabani wa Zadooki n'ayogera nti, kanziruke kaakano ntwalire kabaka ebigambo Mukama bw'amuwolanidde eggwanga ku balabe be. Yowaabu n'amugamba nti, tootwala ebigambo leero, naye olibitwala olulala. Naye leero tootwala ebigambo, kubanga omwana wa kabaka afudde. Awo Yowaabu n'agamba Omukusi nti, genda obuulire kabaka by'olabye. Omukusi n'akutamira Yowaabu n'adduka. Awo Akimaazi mutabani wa Zadooki ne yeeyongera okugamba Yowaabu omulundi ogwokubiri nti, kammale gadduka nange nkwegayiridde, ngobeera Omukusi. Yowaabu n'ayogera nti, oyagalira ki okudduka mwana wange, ataaweebwa empeera olw'ebigambo? N'ayogera nti, naye kammale gadduka. N'amugamba nti, dduka. Awo Akimaazi n'addukira mu kkubo ery'olusenyi n'ayisa Omukusi. Awo Dawudi yali atudde wakati w'emiryango ebiri. Omukuumi n'alinnya waggulu ku wankaaki ku bbugwe, n'ayimusa amaaso ge n'atunula. Kale laba,
omusajja ng'adduka yekka. Omukuumi n'ayogera waggulu n'abuulira kabaka. Kabaka n'ayogera nti obanga ali omu aleese ebigambo mu kamwa ke. N'ayanguwa okujja n'asembera kumpi. Omukuumi n'alaba omusajja owookubiri ng'adduka. Omukuumi n'akoowoola omuggazi n'ayogera nti laba omusajja owookubiri ng'adduka yekka. Kabaka n'ayogera nti era naye aleese ebigambo. Omukuumi n'ayogera nti ndowooza ng'enziruka y'oyo akulembedde eringa ng'enziruka ya Akimaazi mutabani wa Zadooki. Kabaka n'ayogera nti ye musajja omulungi n'ebigambo byazze nabyo birungi. Akimaazi n'akoowoola n'agamba kabaka nti mirembe, n'avuunama amaaso ge mu maaso ga kabaka n'ayogera nti atenderezebwe Mukama Katonda wo awaddeyo abasajja abaagololera omukono gwabwe ku mukama wange kabaka. Kabaka n'ayogera nti omulenzi Abusaalomu gy'ali mirembe. Akimaazi n'addamu nti Yowaabu bwe yatuma omuddu wa kabaka, nze omuddu wo nalabye oluyoogaano olunene naye ne simanya bwe lwabadde. Kabaka n'ayogera nti weekooloobye oyimirire eno. Ne yeekooloobya n'ayimirira buyimirizi. Kale laba omukuusi n'ajja. Omukuusi n'ayogera nti ndeetedde mukama wange kabaka ebigambo, kubanga Mukama awalanye eggwanga lireero ku abo bonna abaakugolokokerako. Kabaka n'agamba omukuusi nti omulenzi Abusaalomu gy'ali mirembe. Omukuusi n'addamu nti abalabe ba mukama wange kabaka n'abo bonna abakugolokokerako okukola akabi babe ng'omulenzi oyo bw'ali. Awo kabaka ne yeeraliikirira nnyo, n'alinnya n'agenda mu nju eri ku wankaaki n'akaaba amaziga. Awo ng'agenda n'ayogera bw'atyo nti ayi mwana wange Abusaalomu, mwana wange Abusaalomu, singa nkufiiridde ayi Abusaalomu, mwana wange.